Tamanya nedoboza Ivan the blogger kwa Invix Media Services. 2022 2023 tufunye challenges zamanya. Actually we've been commenting about stages. Ngabayimbi be Uganda like tebafanya okuchetwandise staging, lighting ne screens. That is way back. Naye right now olaba nti omuyimbi ateka mucho nekyetagisa all that it costs okubera nga artist ateka staging eri mature, staging e presenting a music career ye. That is tusembye okuba ne stage, one of the best stages, lighting, screens, buli kimu, sound buli kimu nga kiri like equal to the brand. That is Eddy Kenzo waliere ku Independence Ground yajjayo challenge yamanyi najjayo what we call Eddy Kenzo music career oba big talent nti yakola staging eri ngejjayo obuzito bw'omuyimbi. Newe sanga nti abayimbi abanja abenjawulo nti bakola stages nga balinga bataddeyo obutesi box okubanga bayimirirako bayimbe, of which nga kibeera tekijjayo oba nga kibeera tekipresentinga oba nga tekiripresentinga muyimbi na management. Ne right about now tufunye challenge ya amaanyi okuva omuyimbi abanji gwe mumanyi nga Spice Diana nga leero ku cricket over agera kubanga ate asokesinga that big agera kubanga ate abakuba concert je mwarudde okulaba. Wetulabe ku stage ya Spice Diana buli omu yeewuunyiza nnyo. Buli omu yeewuunyiza nnyo. Lwaki stage eno oyinza okugamba bagyetese bwetisi kuva ku ziri Grammy Awards okuva ku ziri zi BET. Lwaki stage eno yaluddwa okulabwako wano mu Uganda. Stage eno bagikoze nga ya erimu Fred Shadow abazimanyi obulungi nti erina double sessions nti osobola ogirabira emitalawo amayanja n'olowooza nti basindise ki Alien Shadow. Lwaki bagikoze nga yanjawulo nnyo nga lighting wayo actually eri composed of screens yona. Lighting oli super. Simanyi babayita ba arts be bakoze ku stage. These guys deserve a lot of applause. Actually they did much more better. Simanyi oba ani yatula nayiya that art okubanga they can actually come up with such a stage. I don't know. Nenga gochobo manya right now 2023 simanya agera kujja Spice Diana if it comes to stages. I want you not to forget into all videos this okay singa wali ku YouTube channel, that is Invix Media Services, tene ku Facebook channel yafe, still ne ku IG, that is our Instagram, ne ku Twitter. If at all you want to comment, if at all you want to join the comment section, osobola okubanga otwegata ko, osobola okubanga ogenda maaso n'okusharinga ate n'okufollowinga pages za Facebook ez'enjawulo. Nenga teweerabira nti olunaku lwaleero tuli wali eri ku cricket over tugera kubanga ate tukuwa kyonna ekisoboka ng'aba Invix Media Services. Nixon Sikyo bro. Tugera kubayo ne Nixon, tugera kubanga tusokesinga tonight, tugera kubanga tukuweereza. Actually twabadde twagala kukola live stream nezinzo okutusumbwamu naye tugera kubanga tukola kyetwandise quick uploads okubeera nga tisi buli ali ku Invix Media Services you deserve the first post or the first eyesight, you know. So don't you dare forget to subscribe. We love you so much, Invix Media Services. Atenga teweerabira nti tuli sponsored by Ipuno Energy Drink, ekyokunywa ekizaamu amaanyi ate nabo bagera kubeera nga babaayo wali eri ku cricket over ekiro kya leero obanga right now even balabika ba stage nzedda. Atenga teweerabira still nti tuli ne Money Sent Uganda for all transactions worldwide. Ate still nga teweerabira nti gwayagala okulya ekyemisana, gwayagala okulya ate local foods everywhere, you know, it's like chicken wali emengo banga ate onyumirwamu ate nga gwayagala okulya enkoko y'ebbala street chicken, you know, it's Makona Lord chicken.